Nkola ssente okusinga omwami wange. Gwabadde mutwe ku baluwa eyawandiikiddwa sister. Yafunye omukisa okulaba show ya jjo, otegeera nti kino kitundu kyakubiri. For starters, mu kitundu ekyasoose bw'onooba n'obudde onoosobola okuyitirayo n'okiraba. Bw'oba tofunye budde njala nkuyitemu chap. Sister alaga ku kusomozebwa kw'alina ng'alina omwami we. Omwami yeesibye ku mulimu gwe mu myaka 10 n'omusobyo, naye omulimu tegulina kyamaanyi kye gumwongerako. Amwencouraginze okusuulawo omulimu ogwo, anoonye omulimu omulala oba akole ebirala. Sister byali willing n'okuba nga asupportinga ng'omuntu ayagaliza amaka ge okugenda obulungi mu maaso, ne kirabikanga ekigwa ku lwazi we kitasobola kulokera oba kimere. Bingi ebyabaddemu nga bw'ogeraageranya abantu ababiri olaba nti omukyala afuna ku kasente akasinga omwami, naye ng'omukyala ayagala nnyo okusika omwami ababeere ku pesi y'emu, sinakindi n'omwami okuba nga asinga okuddukanya obuvunaanyizibwa bw'amaka ge ng'omusajja. Kyerimu okusika omugwa kungi, nekirabika ng'omwami alabika ng'amenya sister, newankubadde nga siyandiyagadde okumulekawo, naye yabadde ali awo yeebuuza ebibuuzo bingi. Jjo twakutte ku kitundu kino ekisooka, ne mbategeezaako abalabye gwe ataafunye mukisa kulaba, ne mbategeezaako nti olw'okuba ebigambo bya sister nabali nabiwulidde, naye nga nina ate ow'omukwano gwe mmanyi ow'obuvunaanyizibwa eyali ayiseeko mu mbeera y'emu, ne nsaba akole response ku experience ya sister nga maze omusharingira amaloboozi, ne musaba bwe kiba kisoboka tusinkane nga bondaba naye tumulabe wano nga tali comfortable ne kamera, ne naasaba akole write up oba abenga awandiika ebbaluwa eri sister, then tugimutuuseeko. Olw'okuba byabadde biri mu lukale nga sister asabye tubisharinge buli muntu abiwulira asobole okumuwa ku magezi, kyenavudde nsalawo n'ekiwandiiko kino oba ebbaluwa eno, kankozesa ekigambo ebbaluwa eno mbeere nga ngisoma eri sister ng'omukyala ayogera ku bintu 5. Ebintu bino 5 yabigezaako ne bimukolera mu bufumbo bwe, era Katonda n'asitula omwami okuva we yali nga afuna kitono okugeraageranya n'omukyala, n'aba nga taking over obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami. Yagambye nti ekintu ekisooka ye kyeyayiga era kyasaba sister ayige, kino nno kigenda kulabika ng'ekizibu, ng'agamba nti sister yali kuwadde amagezi olekeraawo okwogera ku mbeera eno eri omwami wo. Njala okuba akafaananyi obadde ogezaako kuba mu bino, kati ndi mugezaako bino biri mu Luzungu, ebyo nabansobodde osoma naabisoma, naye bye nabansobodde okuleeta mu Luganda kubanga nze nabiseemu olw'okulokola ebiseera nja bikola. Njagala tukuba akafaananyi, birabika ng'ebitali practical, naye akugamba ku bintu byakola ne bikola. Akulaga nti naye kennyini nga omuntu bino yabyogerangako, naye kakati tunaakola tutya nga tosobola kuddukanya buvunaanyizibwa bwo bulungi ng'omwami. I come in once in a while ne nkukwasizaako wannawali, naye kirabika ng'ekimenya, kirabika nga n'abantu balina engeri gye bakulaba nga atali mwami kimala, n'ebigambo abakyala bangi bye baali boogeddeko eri abaami baabwe. Njagala ebimu bikusomere. Akugamba, you've tried being encouraging about it. About what? Okusitula oba okukubiriza omwami okukola okufuba okulaba nga atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja. As you already know, none of that works or worked. Nti kwebyo tewali kyakola oba tewali kikola. In fact, oba mu mazima nga bw'olaba obujja bwe bubeera ne bubeera ne opposite side effect, kyengezaako okunnyonnyola wano. Mu kusooka omwami wange ng'akola kitono, n'atuuka ekiseera n'abanga akutakolerako ddala, nengezaako okukyogera ne nkimujjukiza nga bw'alina okutwala obuvunaanyizibwa bwe. It looked like I nagged him and urged him to find a way to earn more income. It sounded like complaining and criticism to him. Lwaki akugamba nti olekeraawo okukyogerako? Emirundi mingi gy'okukyogeddeko tatera oba
takifunye positively nga bwe wandirowoozezza, naye aba alaba nga gwe asiga ekifaananyi ekyokuba nti omwami ono tagwanidde, si musajja ekimala, alemeddwa obuvunaanyizibwa bwe. Agamba nti trying to explain or show him how to make more money is the same as saying you are not capable. That is a sure way to create a lot of resentment and tension in your relationship. Kyava kugamba nti please consider the first thing not to talk about how you want him to earn more. Why? He already knows anyway. Lowooza ku kyokulekerawo okumugamba nga bw'ateekeddwa okufuba okulaba nga afuna oba ayingiza ekisinga ku kyayingiza, kubanga naye n'ekyokuba akimanyi. Kakati ojja kusigala nga weebuuza, bw'oŋŋamba nti ndekerawo okukyogerako, tetugenda kubeera mu comfort zone? Njagala osigale ng'owuliriza omukyala bye yakugambye. Omukyala gwe njogerako bino yabirimu, naye okuyita mu ngeri ez'enjawulo najja ng'abivuunuka era omwami n'abanga aninga kinene okumusinga. Ekyokubiri kyakugamba, sister, try to focus on what you have, not what you don't. Ntigezaako okussa essira ku by'olina so si ku ebyo by'otolina. Okwagala omwami wange okukola ssente nnyingi ennyo kyayongera okuleeta obuzibu newankubadde nagezaako okwagalanga okulaba nti yeeyongera ku nfuna ye. Nabeeranga mu mbeera ey'okweraliikirira ku ebyo eby'enkya newankubadde olumu nalabikanga eby'olwaleero bibadde weebiri. Jjukira agamba nti try to focus on what you have, not what you don't have. My fantasy was that my husband would make more money and that would put an end on my unfulfilling pastime. If we had a certain amount in the bank or paid the debt or had a particular income, then and only then did I believe that I could stop fretting. That was my logic, but it turned out to be backward. I had feelings of financial insecurity because I focused on them. Olwokuba omukyala atera okuba nga yaba ayingiza okusinga omwami, omukyala ono atera okufumiitiriza ku bw'anaaba talina singa zenena ziggwawo. Bino bitera okubeerawo ne ku bakyala abalina abaami baabwe. Kyova olaba nti abaami tusobola okuba nga tulina ssente naye nga tetusobola kigamba abakyala baffe nti siina. Abakyala batya abaami abaweddemu, kimweraliikiriza. Kyova olaba bangi bakuumira abakyala baabwe mu siyaasa okubawa essuubi ne confidence nti wamma future eri secure. Omukyala asigala agamba tugenda beerawo tutya. Kati naye nga atamanyi nti omwami yasinga okuleeta ekingi. Kati omukyala bw'abanga yasinga okuleeta ekingi, ayinza okubeerawo nga bw'onooyingira weekend ng'omanyi nti muyingidde weekend olina emitwalo 2, but usually ku weekend ezo sente ziggwawo. Ate ku weekend obeera tokola. Kati obwongo bwo butandika okweraliikirira, kati Monday, kati wiiki ejja tugenda beerawo tutya. N'obeera mu ebyo. Kakati ebyo bikuleetera okubeera nga onyiiga, otondowala, weeronda, omuddamu bubi, okomplaininga ku buli kamu. Lwaki? Ofokasinze ku by'otalina, nojja focus ku ebyo by'olina. Otandika okweraliikira, si kibi okweraliikira future, kubanga oba olowooza bwe munaabeerawo, n'ate tekiteekeddwa okuba nga kye kikumalako emirembe okutandika okuba nga tossa, oli mu katassa mokka, kubanga tomanyi abaana bali mu kusoma ttaamu eno naye oli mu kweraliikira ttaamu ejja. Ekyo kigenda okuleeta obutabanguko, kigenda kumalawo emirembe. Otuuka mu mbeera eyo okuba nti omwami, for instance, like ekirajje kugamba nti bane newankubadde nga kyo kikyo naye kakati ate parliament erina okutuula oba tulina okugendako mu disco, kyentegeeza nti mulina okwasa ku binazi, mulina okutunula ku vanira, naye olwokuba oli mu kweraliikira okwebyo by'otalina ne by'olina obyerabidde, tosobola kubeera musanyufu. Era nkubuulira abakyala bano kye musinza okumanyibwako, temutera kugaba sex mulungi.
ekisooka ne gwomuwa olaba nga tali wathi kati ono ye agenda okuntuyanirako obutuyanizi nga ndi wano ndowooza landlord ndi wano ndowooza stock bweri mu kukendera mu dduuka nga tugirya obeera mu olwo kyavudde akugamba bino byenjogera biri mu maaso naye olwokuba mba mbijjukira ngezaako bifunza nime kubanga nsoma luzungu lungi olujja okutama yakugambye nti please focus on what you have not what you don't have. Choosing a policy of focusing on what I had instead of what I didn't have by making a daily gratitude list for all the abundance I was enjoying in the moment was a great first step, and I highly recommend it to you, my dear sister. Wow. Okusalawo okuteeka essira oba okuteeka amaanyi ku ebyo bye yali alina kyamuleetera okuba nga asobola okusanyuka kubanga byo olwedde biba bireeta essanyu then okubeerawo nga ogamba nti bannange ye kati gwompitira kinga muwano sukaali wuno ali mu kuggwawo n'obeerako obwo obunkenke. Ekyokusatu, John nakugambye nti waliwo kye nayogedde olunaku lwa John ekirabika nga ky'otajja kutegeera naye ng'ojja kitegeera olwale kubanga ate sister yayina engeri gye yakyogeddeko. Decide to trust him. Salawo okwesiga omwami wo. Besides what I was saying to my husband about how he needed to please find some way of bringing you more money, I did not trust him to handle our finances. Ng'oggyeko ebyokugamba omwami wange nti ateekeddwa okufuba okulaba ng'ayongera ku nnyingiza yaffe mu maka, nali simwesiga okukwasaganya ebyensimbi ezange. Twogera ku mukyala yali ayingiza okusinga omwami nga tekimwangwira kukola ssente azirete ku mmeeza omwami azirowooleze bazitete kanyenga omwami yakulembeddemu kyo. I felt I should do them. Nga nze ntetenkanya nyingiza kakadde katukakole bwe tuti kati oli agenda kumpa amagezi kiga atasobola kukozesa ayongeze ku nnyingiza ye alowooze ku ngeri gy'agenda okulowooleza ssente ezange azisaliro bye zigenda okukola ne bye zitaakole. As I was positive that I was much better at doing that than him. Nze nsinga okukola ensimbi, nze nsinga okuyingiza, so ne bwe kunsaasaanya ku ngeri gye tugenda okuzikozesaamu nze nsinga okubeera omumanyi oba omukugu mu kyo, kati amagezi ge nnyinza obutageetaaga nnyo. I was wrong. Agamba nti nali mukyamu. Era n'agamba nti bwe yagezaako okusalawo okutandika okumwesiga kyaleeta enkyukakyuka both financially and in terms of the connection in our marriage. Kyaleeta enkyukakyuka mu byenfuna yaabwe ate n'okukwatagana ng'abafumbo mu maka oba mu bufumbo bwabwe. Lots of things got better when I decided to hand over that show and demonstrate through my actions that I trusted him to do well. Kyosigenda kikyusa. People tend to raise to your expectation. My husband definitely grew, felt the full weight of the responsibility for our finances, and got the inspiration to start a successful business. Omwami ono, omukyalo ono ng'agezezaako okumwesiga n'ebyenfuna, kyamuleetera okutandika okulowooza n'okugaziya ebirowoozo bye okukakkana nga abadde aziddwamu amaanyi okuba ng'atandikawo bizinensi ate yatambula obulungi. I have seen the same thing happen for lots of other couples where the wife found her faith instead of acting on her fear. I know there are probably dozens of reasons it doesn't seem like a good idea to let your husband handle the finances. There was for me, but mostly I just used to being afraid we would run out of money. Ekyo kye twogeddeko waggulu omukyala mu byayogedde. Olw'okuba aba atya ssente zino nga ziweddewo kyekiddako, kimuleetera okulowooza nti ayinza okusinga ozitetenkanya. Kati omwami bw'agezaako okuteeka ennyindo mu byenfuna eby'omukyala, era ogenda kwekanga nga amuzzeemu bubi.
singa amaanyi goyagala okuteeka mu ssente zange zemba neekoledde ompe ku magezi ku ngeri gyengendo zinvestingamu singa ogateeka mu kunoonya emirimu n'okwongera okuyingiza ku ssente eziwera okusinga ezo z'oyingiza buuza singa tetuli wala ebyo yali abivuddeko kubanga yali alabye enjawulo yaakyo. Kyava akugamba try it out because it worked for me. It is challenging, but it is very possible when you decide to be positive about it. Have faith. Ekyokuna kino nakyo kiringa agamba nti wekitiibwa desires mu Luganda kyeki ebyo byoyagala ebyo byoyayanira njala kisammarize nga kino kyagezaako okutegeeza mu kino sister oba n'ebyetaago ng'omukyala oba n'ebyetaago ng'omukyala. Ebyetaago bino oyagala enviiri, oyagala autu, oyagala yakagoye, oyagala yakagatto, oyagala essaawa, oyagala busurprise, oyagala birthday present, mwina anniversary wali yagadde okutwalako ku ddina. Kakati bw'akugamba nti wekitiibwa ebyo byoyagala oba desires zo ebyo byoyayanira biwekitiibwa, akugamba nti ebintu bino tobyekuumira. Kakati bwe tubeera mu relationship ng'omukyalo nsinga okuyingiza ssente kiina engeri gye kirabika ng'otukanoga kati mugambe nti njagala kungulira ngatto. Ekisooka omanyi kilasi y'engatto z'oyambala kubanga akasente osobola okeekolera n'oweegulira engatto. Kati ogenda n'ogamba kati ono bwe nnaamugamba kati obeera mu kwemulugunya ng'olina by'oyagala naye ng'owulira tosobola nabbi gamba ono lwa nsonga okimanyi tabisobola tajja nabbi kuwa. Kino sister kyagezaako okutegeeza wansi asiga ekifaananyi nti ekintu kino kiyinza okukusindiikiriza mu kukemebwa n'okutandika okuwa attention abo abalabika nga abasobola okufeelinga oba okukola ku desires zo. Oyagala okusiba enviiri, bw'obeerawo ekikemo ky'omusajja omulala asobola okuteekamu ssente kyangu okukigwamu kubanga tewahonalinga desires zo. Mu kuhonalinga desires zo kyagamba kye kino ekifo kiri ky'obeeranga okomplaininga n'onyiigira omusajja n'otuggubala olina ky'oyagala toyagala kukimugamba kubanga ne bw'abanga akikubuuza mu mutima ogamba kakati agenda kukikolera ki. Akuwa amagezi n'akugamba nti kyogereko. Ekisooka mu kukyogerako akulaga nti mulimu eddagala ery'okukifulumya n'olya ng'okifulumizza. Sweetheart, bannange nandyagadde oba tufuneyo ka ssente ku anniversary yaffe oba tufuneyo ka vacation ne bakalunaku lumu tujja genda tufune bu cottages tusuleyo kwe kiro kimu kijja kuba nga kitumala. Honey, enjala zange zino Mukama bw'anaabanga akwaddeyo ku ssente enjala zange zino nandyagadde ozikolako zirabika si bulungi. Honey, enviiri zino Mukama bw'anaaba atuwadde ssente nandyagadde bazikyuse. Ndowooza tuyinza okusibamuko dreads. Dreads zinyumira zijja kunyamba obuteewubabuba mu saaluuni tutambule for a couple of months nga once in a while tukolamuko ka repair and all that. So kati ogenda kugamba era oli mu kwebuuza omuntu gwe nsinga okufuna ssente ennyingiza ye ya muswaba lwaki neerumya lwaki nnyonoona amaanyi gange nga ngezaako okumugamba by'atasobola kutuukiriza. Magic ali mu kino okusinza ku sister kyakugamba akulaga nti olw'okuba omwami ono akimanyi nti ye muto gw'amaka era ye husband ye mwami okujja n'oteeka ebyetaago byo ku mmeeza kirina engeri gye kimuzuukusa obwongo ne kisingako kiri ky'omulangira ye kakati oli mu kwebakaga okulemya okugenda okunoonya emirimu oli wano otudde olera bulezingalo oli ku TV oli awo kakati ogenda kulinda nze buli kimu nze mba nkikola bannange nze ngenda kufa. Ebyo by'obyogera n'omulaga ng'alabika ng'atali waatha ate yinza bw'okozesa option ey'okuteeka obwetaavu bwo mu maaso ge kirina engeri gye kimuzuukusa kubanga aba awulira muli omwoyo ng'amugamba omuntu ow'omunda ng'amugamba ne kati omukyala byali mu kuŋŋamba ani gw'alina obbigamba era alina kubigamba nze n'olwekyo sisobola kumunyiigira kubanga nze mwami we nze nteekeddwa okubeera provider. Kati akulaga nti Magic gwe yazuula mu kino
yamuyamba indirect or direct magically okuzuukusa obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu mutwe bw'aba yalinga yeebaka. Omanyi omuntu atakola alina engeri gy'alowooza nti itiizoke okuzuukuka ku ssatu ate kakati ngenda wa siina mulimu oba omulimu gwe ngenda okukola nja kutandika ssaawa 4 naye olw'okuba baawo obuvunaanyizibwa buno alina engeri gy'atandika okubeera very active okwechallenginga ku ngeri gy'agenda okuddukanya obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami. Era atandika okutenagamba omukyalo ono kazze n'abiŋŋamba ebintu bino singa binema okutuukiriza ne wabaawo omulala ajja mu bulamu bwe ng'asobola okubimuwa tagenda kunzibira omukazi ono sigenda kumusindiikiriza mu kunkiitingako olw'okuba sobola kutuukiriza byetaago bye. Kati akulaga nti ekyo kyamukolera kirina engeri gye kyazuukusanga ono yabanga anyiza eppeesa erimugamba nti waayi omukyala yeetaaga engatto, omukyala akugambye nti ayagala okugenda ewaabwe ku Christmas, tukyali mu August, oteekeddwa okubaako kyokola. Akugambye n'obudde bukyali, omukyala akugambye nti agenda mu Christmas ewaabwe, Boxing Day gy'ajja okukomawo ne 31st abeere naawe. Bw'abanga akugambye mu August, don't you think that is a challenge gy'olina okuteekinga okulaba nga tagenda waabwe ngalonsa, obeeko by'ogula, omukyala agatteko bugasi naye oleme kubanga oli awo otunudde butunzi omukyala akole shopping agende ewaabwe nga tolina input yonna. Kati yoyo magiki. Ebintu bino birabikanga ebitali practical, birabikanga ebitali byamaddala, birabikanga ebitali bya ddala. Ng'ogamba iye nenjala kutegeeza nti magically waliwo abantu abalowooza nti buli ekibaddewo mu maka bagenda ku confronting abantu. Lwaki wakoze kino, lwaki wakoze kino? Mukimanyi nti ne silence olumu ekola communication, omuntu n'akimanya nti yakoze ensobi ng'akusuubira okureactinga n'otareactinga. Abayiseeko mu bulamu bwe butyo temulabye nga kiba challenginze nnyo n'ogamba nti guno omuggo gwankubye gusinga ne guli ogw'okuyomba bulijjo kwayomba. Kitegeeza nti n'okusalawo okukubya silence eba communication nga tekitegeeza nti tewalabye byakoze, wabirabye naye n'osalawo okusirika. Eyo nayo message. Era bangi beeraliikirira ebitera okuva mu byo ng'omukyala asirise oba ng'omwami asirise. Omukyala kyagezaako okukulaga nti osigala okoze ekintu kyekimu ku luno naye ng'okikoze mu ngeri endala ate nga kino kirina essuubi ddene ery'okuvaamu ebibala okusinga luli lw'okola ataaka nga togenderedde naye ng'ogezaako okulaga embeera eriwo. Bwe twayogedde ejjo ne tugamba nti emu ku ngeri egenda okukuyamba okuboostinga okusitula oba okuyamba omwami wo to man up kwe kubanga oyogera amazima naye amazima ng'ogoogera mu mukwano. Kati omukyala okujja n'aleeta okusaba kweri omwami, omwami w'obuvunaanyizibwa era omwami nga muwumbatuutu yayinza ogamba naye kakati ebyo byonsaba nze nina ssente. Omwami ayina essuubi ery'okuyimirirawo ku lw'amaka ge. Eno message aba agitegedde. Bw'abanga abadde tagitegedde n'olowooza nti anaategeera kiri ky'ogamba nti naye kakati tunaakola tutya, gwe ngobeerawo notosobola kugula sukaali yaweddewo, oyagala abaana mbalungiremu mu nnyo. Ekyo baba tasobodde kitegeera ng'oli direct. Njala kutegeeza nti magic asobola okubeera mu kino kye bagezaako okukutegeeza. Wow. Sister, nga weebale nnyo olw'ebigambo bino. Ekyokutaano era nga kyekisembayo akugamba nti express your gratitude to him. Your husband contributes to making your life more abundant and easier every day. I know it doesn't seem like he does enough. Omwami agezaako okulaba nga ayanguya obulamu bwo n'obulamu bw'amaka go entakera, era nkitegeera nti kino kiyinza oba nga tekimala, but he does to some extent. He tries. Newankubadde ng'alabika takola kwekyo okutuuka kwekyo ky'osuubira, okukiggusa nga bw'owulira bw'okyagala, ne tukkiriza nti agezaako. Ekyo kituwa essuubi n'entandikwa ey'okuba ne kukkiriza nti omukufuba kuno okutono kwakola bwe tukuteekako amaanyi ne tukusitula ne tukusiima, kulina engeri gye kumuzzaamu essuubi ddala okumutunuuliza ebyo by'atannaba kukola. Making your list of things you are grateful is going to serve as a way
to keep your focus on what you want to increase. And it will also help you express your appreciation. His contribution may be really tiny. Maybe all you can come up with is that he made the coffee, he paid for the electricity, for the TV. Or maybe he paid part of the school requirements. It is enough for you to appreciate and show him that he tries. Kyogera ku kusiima, akatono kaba akoze, akatono kaba contributinze, tukogereko, tukamulage nti tukasiima. Ebigambo bino babiwandiise nga bijja direct eri sister eyatuwadde story jo. Nenzikiriza nti ebigambo bino bikusanze mu mbeera efaananira ddala eya sister. Ate amakaago ng'ogaagala, amakaago ogaagala naye owulira ng'omenyeka olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa obunene mu maka butudde ku ggwe. Si bakyala bangi abatuulako obuvunaanyizibwa bw'amaka gaabwe nga bills oba nga be ba breadwinner, amakaago ne gatambula straight. Gatambula gali zigizaaga, gabeera nga nkoko ya mutamiivu, tebuuke tebuuzibe kubanga essaawa yonna obaawo okwekengera. Naye abakyala Katonda be yawa ekisa, abakyala ab'amagezi abasobola okuzimba ennyumba zaabwe bamanya engeri y'okukwatamu ebintu, diri bagenda okukolera okutakinga action, bagenda gitekinga batya, be bakola enjawulo. Ebigambo bino njagala okubyebaza sister kubanga bigenda kukola amakulu eri obulamu bwa sister. Nayogeddeko naye yampadde feedback ku show yajjo ng'alaga nti already akwatiddwako era afunye challenge ku ebyo byabadde tateekako maanyi bulijjo ng'akkiriza nti kigenda kubaako engeri kimuyamba ng'alindirira n'essanyu okulya ebigambo byo olwaleero. Njagala okwebaza kubanga omuwadde omukisa okubaako byogabana naye mu experience yo. Kakati njagala muwulire ate sister omulala agezaako okwefaananyiriza ono mu ngeri ate gye sikkiriza. Nabagambye nti sister ono sisobola muwagira butabeerawo eri omwami we. Newankubadde nga bali mu kusoomozebwa okuba nti financially omukyala ali mu maasoko nnyo bw'ogerageranya n'omwami, nga sandi muwagidde kuba nti alekawo omwami ng'oyo gwalinamu abaana babiri agenda agalangatane n'obulamu obwa relationships endala zaatanaba kutestinga. Bwe muba mujjukira ayogera ku bulamu obw'omwami gwatambudde n'emyaka egiri mu 11 bwe tubanga twatunuulira ebikula by'abantu. Najja agezaako okudefininga oba okwidentifyinga ekikula ky'omwami we by personality. Kyenavudde ngamba nti sandi muwagidde kulekawo omwami bw'ati. Yamwogeddeko ng'omwami afaayo ku baana, yamwogeddeko ng'omwami gw'atateeberezangako kintu kyekuusa kumukiitinga ebbanga ery'emyaka 11. Nensinzira ku ebyo neŋŋamba nti sister sandi muwadde ekirowoozo kyakulekawo omwami agenda ayingira relationship endala gy'atanabeera sure ku biki bino agivaamu. Eyinza nga esolovinze ekisooka ekimusoomooza eno nezaala ebintu ebirala bingi byatajja kusobola. Kyokka ate nnina endowooza ndala nnyo ku sister ono n'obulamu bwasisinkanye mu famire gye yafumbirwamu. Mr. Sozo weebale tuweereza tusimanye empeerezaayo Mukama akuwa emikisa ku ebyo byonna by'osinga okwagala munnange. Sister weebale nnyo story gy'atuwaddeyo olwaleero. Naye waliwo olumu guy namusangayo ku Facebook ng'agamba nti bannange okuwasa mu famire enjavu kibi nti oba si kirungi. Naye ndowooza nange ngamba nti oba okufumbirwa mu famire enjavu nno nze eno famire baagiŋŋaana ab'ewaka. Taata wange si yanzaalira ddala naye yaŋŋambanga mwana wange omuntu oyo gw'olabye ofumbirwamu sooka otunuulire famire gy'ogendamu. Naye nga mpulira mwana mulenzi nga yammeketa ekigambo kyantuuka. Ne maama naye n'amanya maama wange anzaalira ddala kuba waliwo distance okuva ewa maama gye mbeera ne watata we nali mbeera ono guy we yankwanira. Maama ne babimugamba
Mama nangamba nita sooka musajja ate nga mama wange kuva dda yali ayagala nfumbire basajja bagagga. Naye nze nabaliisa ekigambo ne mbagamba munneesonyiwe, omusajja wange mwagala. Era ssente mukola bakola nkole, abantu ne bagaggawala. Ne mubuuza gwe wafuna taata, bano twekaza, gwe wafuna taata, temwakola bukozi ne mufuna ssente? Naffe tujja kukola, nze era omusajja wange. Nange Mr. Sozi naye eno famire enfu bwefufula olufu naye nga baagiŋŋaana. Nalowooza nja kuba Katonda waayo nginunule naye binnemye. Binnemye. Okutandikira ku gayi wange namuwaako ssente ne zifa. Waliwo sisita we naye namuwa ssente akole bizinensi ne zifa. Waliwo sisita we buli omu kweggamba. Yonna famire tewali gwe sinnaba kuyambako. Nga naasembayo obuto kasoma buveeti. Nako ne ku fiizi ntera nenkawaayo. Ng'ate singa tebabadde bo, singa ndi wala nnyo. Singa ndi wala nnyo mu bintu bye nkola. Singa ndi wala nnyo. Kuba neebaza Katonda nti okuva lwe nali natandika abaana batandikira mu ssente nti ni 9,000 8,000. Naye Mr. Sozi natandika okukola nga nfuna ssente eziwera. Naye nayagala neefuule Katonda wa famire eno nti ngenda banunula munnange. Si byangu banaye, si byangu, si byangu. Ngenza okugamba nti banaye ekintu kankiveemu ng'ekintu kiri too late. Ssente ng'ezifudde nnyingi zirina kyendagawo. Nabo bulijjo be neefuulirangako nga Katonda waabwe nabo tebalina kye balagawo. Kooti we nagambye ekimala kimala ewammwe waawo. Era nsala magezi ga kudduka naye banneegayirira. Lindako omulenzi tugenda kwogera naye atereezeemu tugenda kyusaamu. Naye nga ndi ku magezi gasalawo kudduka kutema. Kuba sirabawo future. Sirabawo future. Omwana muweerera muwa buli kimu. Naye ng'era n'amulina ssenga we naye nga mbawaayo ssente era ezibalabirira. Kuba Mr. Sozi ssente ze naakawaggayo ono nga bwe zifa. Namuwa ssente ku kyeyeezi kyasooka ne zifa. Nenjagala nera obusiru nno naye nzizeeyo ntuukayo nga bizinensi gye yali yakolanga yafa. Ng'ate nga nagiyongerangamu. Naye nga tewali wadde 10 nga n'okuggalawo yaggalawo n'ebintu n'abiteeka ewaka. Nenjagala neefuule Katonda omusajja era nga mugumya tujja kukola nenno ogamba omuntu nti tujja kukola nno nga tagasseeko buwala. Naye nga n'obuwala. Musajja nno gwe neesibako ne laavulaabu yamuwandula dda. Munnange mugamba tujja kukola. Njagala okuleetawo kabusiru ajja nno mbu tutundeko poloti emu ofune ssente okole. Bambi njagala omuntu wange akole kuba nakisuubiza nti nja kuba naye tukole. Naye nno nga n'abawala kwatadde akwana. Naye Mr. Sozi sirina kye nninawo. Ssente sigamba nti tebansasula bansasula. Naye zonna ne ndaba nga nzisaasaanyiza naye nga tensaasaanyiriza ku eyo famire. Kuba Mr. Sozi ffe ewaffe famire nga ffe eyaffe
tetuli bubi. Mami wange waali naye alina bizinesi eyiye gye akola. Baganda bange buli omu yeekolera ebibye naye nga ssente ezange ziggwawo naye nga ziggwerawo mu eyo famire. Ziggwerawo mu eyo famire. Twenjagadde mpozi ne ngamba maama wange muwaayo zino, towulira maama wange nga nsaba ssente bweziti. Mpaayo kino, mpaayo kino, wenjagadde lwe muwaayo. Naye ndowooza jjo lwe nabadde awo ekintu ne kiŋŋamba, gwe nno bwe weesonyiwa famire eyo ogenda kukola ssente. Bwe weesonyiwa famire eyo ogenda kukola ssente. Si kwe kuzibuka amaaso. Nenno n'amaaso gazibuka ndowooza emyezi ng'ebiri emabega. Era nagambye okutuuka Desemba akalambe nga nnina waterlist ke nneekoleddewo, bali abantu nsooke nsirike mbaveeko. Simanyi oba kiki. Baneegaye badde talina kyannyongerako, simuyinaamu wadde akapalle. Gaayijja okwabya olumbe lwa tata wange, waliwo tata wange yafa, ne muwa ssente. Namuwa ssente ne mugamba yeefuule ng'azisindikidde ne ssenga wange nno nze nnogoolaba. Era n'akuba bulungi nnyo essimu. Namuwa emitwalo gyali 10 ne mugamba emitwalo 8 giteeke ku ssimu ya ssenga, 2 ojja giteeka mu bbaasa ng'ogenda Mulombe. Agawala ayina 2 teyagissa mu bbaasa. Ne baddaye n'emitwalo 2 teyagissa mu bbaasa gyiwa ssenga. Kale bannaye akantu ako kannuma. Omuntu n'otuuka n'omusaba obutwalo n'akulaga nti talina wadde 10, naye ng'ate okulaga nti oba akola. Baana bawala tuzibuka amaaso. Mr. Sozi weebale kujja byebyo, oba nnyo njogedde bingi bansonyiwe. Naye bannange obulumi bwe mbadde mpitamu kati nakkakkana omutima ennaku zino, nasazeewo kambeesaleko nkole ebyange ebigenda mu maaso. Naye ng'okwo konna kwagala musajja. Bannaye nayagala mwana mulenzi. Bandaage nayagala omusajja. Nze n'owa famire yange ng'oyogera ku musajja wange nga sikukyawa. Kakati ensonga za mwannyinaze oba sisita waffe oba mukwano gwaffe muziwulidde. Anzijukizza bwe nali njogerako n'omu ku bantu b'ensisinkana nga annyonnyola omukyalo oba omuwala ali ku kyeyo nga akwata ssente okuzimba ennyumba, naye ng'azimba ennyumba eya Nazaala, ng'azimba ennyumba mu maka g'omulenzi gw'ayagala. Azimba amaka azimba amaka ewaabwe w'omusajja, naye ng'amaka g'azimba tazimba gaabwe nti baabawaako ka space baba bazimba amaka. Nedda, olw'okuba baali ennyumba gye basulamu eri yegeyege, kyava agamba nti ng'omwana ow'obuwala yafumbirwa mu maka muno, nafuuka kitundu ku bo, kale ekibakosa kinkosa. Bwe baba basula bubi nange mba nsula bubi, nteekeddwa okubaako kyenkola. Era sisita ne yeetiba eddimu eddene ery'okuzimba amaka mu famire gye bazaala omwami, naye ng'amaka gaazimbira gasezaala ga Nazaala. Okusinziira bwe nawuliriza ebigambo biri, nanyiiga ne ŋŋamba nti omuwala ono agula buganzi. So ng'ate bwe nawuliriza oludda ku kifaananyi kye nawulira ku bbaawe, nga bbaawe alina ku busente obulabika nga businga n'obw'omuwala, naye ng'ono omulenzi alinga eyeesuliddeyo gwa Nagamba. Bamikwano, nze ntera obbagamba Yesu bw'aba yajja okutufiirira, waliwo bye yatufiirira ng'ebyo byo yabimala, nze nga siribikola, ng'ekyo kyo Yesu yakikola oba yalina okukikola.
naye abantu bagenze ne bafuuka bukatonda obutono ne bafuuka ne bagenda ku musalaba eggologoosa olwa famire ezimu nga balowooza nti birikola nnyo amakulu. Bukeera enkya omulenzi n'akukyawa n'akuwa n'ebbaluwa y'obukyawe n'akoopingako LC ne defense ne diso ne piso ne gaso nga bwe yakukyaye ng'ogezaako okumujjukiza bwe wazimba amaka ge waabwe n'akugamba nti mukwano weebale nnyo naye olw'okuba nga twawukanye mbadde nsaba n'ennyumba yo gitikke ku booda ogitwale. Nga biri tebikyakola makulu wadde n'omulundi n'omu. Nolwekyo newankubadde ebintu ebimu twagala okubaako engeri gye tu supportinga families gye tuba tugenze ne tuteekeddwa okubeerako we tukoma. Togenda kubeera saddaaka eri famire oweeredde ono okutte kwoli bw'ogamba nti kumpi buli omu ogezezaako okubaako nekyomukwasizaako. Njagala kutegeeza nti ogenda kukutuka omugongo oveeyo nga tebakusiimye nga ne biri byonna by'obakoledde babyerabidde. Oli kisaaniiko, oli muntu wa bulijjo mu bulamu bwabwe. Nyinza okuba nga sikugamba kwawukana na Guy naye ndabira ddala nga famire egenda kumenya. Kakati ekijja okukufuula katonda oba okukufuula hero mu maka muno si kwe kusolovinga ebizibu byabwe n'obimalawo, waliwo ne by'otalimalawo. Era obirabye nga bw'ozza obigezaako. Njagala okutegeeza nti kale amaanyi oyinza oba nga waali gatadde oba ku mwami wo, ate nago era okolako ekisaanidde n'okola ekisoboka. Ate buli kyokola ng'onookola ekyokubiri osinziira ku kisooka. Sikuyigiriza kubeera mukodo, sikuyigiriza kubeera so mean, but at times tuba twetaaga okunyigamu ku break tulinnyeko tugendeeze ku speed. Njagala kutegeeza oyinza okwekanganga n'ewammwe muli bubi gwe kennyini ng'olina ne bye weetaaga okwetuusaako ng'omuntu naye n'ogenda obeera omuntu afiiririra abantu abatajja kukujjukira. Njagala kukakasa ebyo by'olaba bagezaako okugamba nti togenda already they are taking advantage of you. The same thing I talked about yesterday. Bakulaba ng'olinga alina ennyingi gwe munnange abo tekibagana na kugeya nga wakavaawo bw'oti nga wakabakolera ebyekisa naye abulaba nono ezono katuzirye waliddira engulu ng'era kale bayinza okukola comment z'otawulira lw'oliziwulira olibeera so disappointed nga comment ziva mu bantu b'oyiriddewo omubiri. Okuyiwawo omubiri si kibi ne kuteekeddwa okubeerako ekkomo. Nkugambye nti waliwo ebya Katonda by'alina otukolera nga tetusobola bikola. Waliwo bye tuteekeddwa okwekolera. Kyengezaako kutegeeza kye kino. Waliwo abantu bye bateekeddwa okwekolera nga famire. Nga famire. Nkiddamu. Ekyo si kye kijja okusinziirako bakusiime, bakwagale, bakutye, bakusinze, bakuweeke nga bakubirenga emizira, basimbenga ebitooke kubanga oli mu kujja. Njagala kutegeeza nti beerako wookoma. Osigaze backbone, osigaze ng'osi osobola okuyimirirawo. Ojja kgenda weesaddaake otuuke okubanga oviiramu awo nga bafuna muntu mulala ekijja okukuluma nga wejjusa olwa input yo. Oyinza okuba nga tomukyaye naye njagala okutegeeza nti kakati kyekiseera omyumyuleko. Ne gavumenti ezigabirira Uganda n'ensi enjavu obuyambi zirina engeri gye zitunuulira. Tebajja kuddaawo Uganda wano twagenda okubanga tuleppuka n'ekirwadde kya Ebola ng'ensi ezituvujjirira omusimbi zigaanye okutuwa ssente kubanga zaali tezinaba kufuna ripooti etegerekeka eya COVID. Baali olwedde baatuteekamu ssente mu biseera bya COVID nga tebanaba kufuna accountability etegerekeka. So tebaali tebasobola kugenda mu maaso nga batuteekamu ssente ate mu Ebola nga tebanaba kumanya bwe twasaasaanya nsimbi ze baatuwa mu COVID. Then what of you omuntu wa bulijjo omwana omuntu wa wansi agezaako okulwana ove mu mbeera weetereeze. Mukwano waliwo abantu abatuuka ku mutendera okugamba nti kakati abantu bano kyenzudde bw'anaabanga alina ekizibu kya kakadde nja kukwata transport mumuwe mwenera nki nga z'okunsisikana mugambe nti mukwano nsanze sisobola kutuukiriza byetaago byo byonna nga bw'obirina naye kankwe ka transport kano kasobola okukwongerayo n'akasente kano kasobola okukuliisa enkya gye wasuula application osobola okukola follow up tulabe oba omulimu bagutuwa. Eriyo abantu abaatuuka ku level eyo ng'agamba nti nze siriwo okumala bizibu bya buli muntu kubanga n'ebyange siri bimalawo. Kyava akwata akatono ozze kumwewolako kakadde ng'agamba ssente sirina ne kankwe gino 5 gikwongereyokko
olabe engeri gy'oyinza okuyambibwa. Bakisalawo kiba kya bulumi naye abaazudde nti okubeera n'emirembe n'abantu eyo y'engeri gy'ajja okubakuuma ng'akola kyasobodde, kitaamumenye kitaamukutule mugongo asobole okusigala nga waali. Byenjogedde nsaba bikola amakulu mu bulamu bwo. Va mu byekyejo, va mu kutinkiza abantu abayinza obutakujjukira, kolako ekitono ekisoboka ky'osobola nga tekiikulume, tekikuleetere kwejjusa. Ne bwe baba zibalemye okukozesa, bogezaako okusitula balemeddwa, kijja kuluma kitono kubanga ne kiwafulumya wali mweteefuteefu nti ne bwe kinaaba kifudde tekijja kuluma. Katonda omulungi obala okubanga otwagadde ekyenkanidde awo okuwulira ebigambo bino. Bisisinkanye omuntu afaanana embeera yennyini eneeriwo. Afunye omukisa okuwulira munne ng'ayogera obulamu bwe bumu n'okuyambibwa mu kuweebwa amagezi. Tuwa amagezi ne tusalirawo bantu. Luŋŋamya omuddu wo n'omuzaanawo ali mu kusoomozebwa okufaanana bwe kuti, omulaga ekituufu eky'okusalawo. Waliwo okugalangatana kwa relationships, naddala abasajja abasuddeyo obuvunaanyizibwa bwabwe, abasajja basemugayaavu, sente bazissa mu kubeetinga, bazissa mu kwesiruwaza, n'osanga omusajja talina kyamaanyi kyakola kuddukanya amaka ge, ate n'akatono ke yali badde afuna n'aba nga akasaasaanya ebweru. Kati n'obusaasizi n'abubulwa, omukyala n'aba nga takyamulumira kubanga akatono k'alina akasaasaanyiza bweru. Ate bw'aba talina n'ajja ng'akaaba n'ayagala bamusaasaanyizeeko. Obutabanguko ne bwebeera obutabanguko olw'embeera bw'etyo. Tuyigirize obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tunaafulumanga ng'abaami otuwa omukisa. Otukubirizenga okubeera ab'obuvunaanyizibwa kubanga ekitiibwa kyaffe awo kijja okusibuka. Weeyongere okubeera naffe leero ne bulijjo, obeere Katonda ffe tubeere abaana bo mu Kristo Yesu Mukama waffe, bisabye all say amen.